olowooza eggwanga nga Kenya lyakola kyamakulu lyakola kituufu okukkiriza amagye nga bwe kigambye amagye ga Uganda ogenda okukimayo Besigye? Golowooza eggwanga lya Kenya bwe kuba kolagana ku Museveni ne Besigye likolagana nani obanga gwofuga Kenya okusanyusa Besigye ne Museveni osanyusa ani? Engeri gye siri ngati nga gwe okulembera Kenya okusanyusa Museveni ne Besigye era oba okolagana mukulembeze munno era okyambuuza ekibuuzo ekirala omanyi tebibaggwako ekirala obyobufuzi muzannyo muzibu nnyo kyoka gavumenti ebeeza okusibako buli kimu kyonna kyonna byonna babisobola osobola okuba nabyo ate basobola bikusibako byonna bikola ki naye ng'eri mu mawanga amalala tetubiraba agaawa wabadde wajjo mawanga nga ki nga Amerika Amerika yekkiriza abakulembeze bamanyiire gy'omanyiire ensi ekkiriza omukulembeze n'amanyiirwa gy'osobola okukwata omukulembeze omutako omutwe gw'embizi tobiraba ku social media Amerika gy'omanyi gye kisoboka kuba mugenda ne mwogera ebintu nti ng'ensi eri endala nga jjo wabaddewa ng'ensi eri endala ate weewuunya abasinga tasomye ebiri registered bisuka n'ekikumi ebina buli omu alirako kasente ke nga wona okola edduuka lyo tekitegeeza nti ogenda kwesimbawo nti oba ojje akasente bakafunawo senga batwesibako nnyo wamuwandiikirako ebbaluwa akulwanirire lwaki gwe batwesibako ennyo batulwanirire kyogabala abantu batwesibako bwesibi nti otulwanirire gwaveeyo akulagawo ebbaluwa z'abantu 10 nga bamwegayirira abalwanirire mbu tuli bubi tuyambe tomanyi ti nanesimba bwatu bwakola nti abantu bamusabye n'omugaba bakusanzeewa nti abantu bansabye bakusabye gwe ngani mwesibasiba ku bantu abantu bansabyewa Mustafa advise ki bubaka ki bo ali in skin nga tufundikira saako nebivuukavuuka ebiri ebifunye femu nga tebyasoma bibyetereze avuka nno nawo balumba naye bazibu basobola okukulumba ne bakunoonya banoonyanga ababayimbi anti abo nawe gavumenti batukakkanyizaako ebivuuka bimanyi bwe bikoma ulaga nti omuntu omusibe omugamba okuvuma awe mulabu we muzi n'omwanvumirwa ate awe mulabu we muzi ye muntu omusiro kali gavumenti yagera n'ebiwa chance n'ebiwayo akasente sente nebifuuka ekira omuntu yenna kasita otandika obutaabulamu bw'abantu valiyo oba olemye nga nawe olina abaana ekyo kiina abaana ebivugavuga ebyo birina abaana byonna ebyo byebiviiriviiri ebyo byonna birina abaana niyo omuntu kasita otandika okubanga obulamu bw'abantu obwa respect okitegera oli afudde olingira otya mu ddwa byasoma ki ebisobola okulumba abasawo Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Besigye yakwatibwa mu ggwanga ly'e Kenya n'akomezebwawo mu Uganda naye enkomyewo gye bamukomyawo tiyategeereka bali bagenda nti abulidde ne Kenya ne twewuunya musajja atambudde amawanga gonna abulire Kenya wabula oluvannyuma yakomezebwawo tugenda okumulaba ffe tuddamu okumulaba ng'ali mu kooti y'amagye Makindi ng'asalirwa gwakulya mu nsi yerukwe okumusanga n'emmundu era we twogere ali luzira olowooza eggwanga nga Kenya lyakola kyamakulu lyakola kituufu okukkiriza amagye nga bwe kigambye amagye ga Uganda ogenda okukimayo Besigye? Golowooza eggwanga lya Kenya bwe kuba kolagana ku Museveni ne Besigye likolagana nani obanga gwofuga Kenya okusanyusa Besigye ne Museveni osanyusa ani? Engeri gye siri ngati nga gwe okulembera Kenya
okusanyusa Museveni ne Besigye era obukolagana mukulembeze munno era okyambuuza ekibuuzo ekirala omanyi tebibaggwako ekirala tuzze tulaba nga kooti z'amagye zino producer yali Geno yali brigade ya Guti Guti in fact yafunye na accident Geno Guti ya okay tumusasirako yafunye akabenyi kuvanga akyaliwo ne bani babobi wayino nabaze baleetebwa nga babagamba babasanze n'emmundu n'emmundu ze tudda muziraba n'emisango egyo tumanyi gikoma gitya ekirala nti bano basanze ne gyemisango bobi wayino bamusanga nago tetuddamu kubalaba nga babaleeta mu kooti oba ntegera bulungi tulaba biggweraawo ne bamuwa beyiro taddamu ku reportinga mu kooti kati ne Besigye tulaba nga kyekimu kuba abantu bwe bamusanze ne pisto anti omufumbi asobola okubba buli kimu bamusanga n'akatungulu tebawakana bamusanga ne sukali tebakola ki kuba mufumbi hati okusanga ne mundu n'obutagikusanga nayo oba wetaba mazina gaki genkima obyobufuzi muzannyo muzibu nnyo kyoka government ebeeso okusibako buli kimu kyonna kyonna byonna babisobola osobola okuba nabyo ati basobola bikusibako byonna bikola ki n'engeri yimu mawanga malala tubiraba agaawa wabadde wajjo mawanga ngaki nga America America yekkiriza abakulembeze bamanyire gy'omanyire ensekkiriza omukulembeze n'amanyirwa gy'osobola okukwata omukulembeze omutako omutwe gw'embizi wananatabisaako tobiraba ku social media America gy'omanyi gye kisoboka kuba mugenda ne mwogera ebintu nti ng'ensi eri endala nga jjo wabaddewa ng'ensi eri endala ate weewuunya abasinga tasoma butabo talaba mawulire naye aga nti ensi ng'eri endala njala tube bagagga ng'eri ensi namuga nti wabaddeyo ddi wabaddeyo jjo wavaayo ddi wiiki ewedde mbunga ensi eri endala obuuza nze mwe banno b'okiikiridde ekyo ekibuzo ky'obuuza okiikiridde banno nga 2 oba 2 abali silent bo tebalina muzindaalo nga ggwe kati olina b'okiikiridde naye mukwati ky'obuuza tetulina geraganya nti ku nsi eri endala lwakuba sigendangayo kati kankubuuza ekintu ekimu mukazi oba akeera kumanya agamba naye lwaki totugulira nkoko nga bali banneiba oddamu nki mugakanjigule n'ogireeta no aba amaze okukwanda mayindi nga by the way mukazi amagamba naye lwaki ffe lunaku tetulya nkoko nga bali banneiba goba owedde linda abaana butakufaanana kibazeza enkoko abulijjo agira n'agira mu balala ayagade naawe oguleko oyolese ku busajja oyolese ku busajja kati eggwanga amawanga tebagageraageranya kyovala nti buli ggwanga likulaakulana lwabyo twali likulaakulana nga ligoberera si kibi okoppa okimanyi kyekitegeeza okimanyi bulungi mu luzungu mu luganda kitegeeza ki okoppa olinyiza okoppa kati ono abadde asimbye ebimuli awo nemikoppa nange neganda ebisimba akoppa n'ayiyaani ow'amagezi Robert akoppa n'ayiyaani ow'amagezi bonna bagezi omwana olwagaa nti yakoppye omutenda ng'okola pate oba mubyogera mu luzungu mumanyi kyebitegeeza gwe wamanya agaa nti omwana wo nebibuzo byonna yakoppye ebikoppe nga gwe nteegwa nti bonna bagezi Robert Musanje yangambye banna naye Museveni yabasobola Museveni yabasobola Musanje agamba nti n'oli aba akozesa magezi okukoppa kyonna kyabakozesezza bakere bamugende nti omwana wo yakoppye bukoppi entaisaliwe entegwe naye kimanyi nti Museveni yabasobola lwaki abantu abasiru tebafugika abantu abasiru tebafugika Museveni yabasobola kwabo olusa ebintu bimugamba nti amanyi kyekitegeeza ayugidde kyaki kino ko nganti nkoppe wayo bati wakiika nti yiiya naye nzo nganti nkoppe
Besigye okumukwata olowooza kimuzza mu bantu oba kyongera kumunyika mu bantu wakyayagala ki tayagala kuddamu kwesimbawo ewange nga yakoze ekibiina ekirala ebibiina omanye biri mu Uganda nti bisukka n'ekikumi ebiri registered bisukka n'ekikumi ebibiina buli omu aliirako kasente ke nga wona okola edduuka lyo tekitegeeza nti ogenda kwesimbawo nti oba ojje akasente bakafunawa senga batwesibako nnyo wamuwandiikirako ebbaluwa akulwanirire lwaki gwe batwesibako ennyo batulwanirire kyogabala abantu batwesibako bwesibi nti otulwanirire gwaveeyo akulaga ebbaluwa z'abantu 10 nga bamwegayirira abalwanirire mbu tuli bubi tuyambe tomanyi nti nanesimba bwatu bwakola nti abantu bamusabye n'omugaba bakusanzeewa nti abantu bansabye bakusabye gwe ngaani mwesibasiba ku bantu abantu bansabyewa omusaala ogenda kugubawa ebyajje bwaba yotakyalina kyatugamba akolere yamanyi kati byonna byakola bikyalina kyebitugattako basibiddwa oba bamutadde fe tuli ku nnaku yaffe yakunoonya kyako principal wa 226 bwakomawo omusuubira okuyuuya okuyuuya president Museveni campaign zijja kubaawo izino okubaawo campaign wadde kati zibeewo ogamba okuyuuya kutya mu campaign abantu okulwekaana balekana bulekayi anti nze campaign bwenziraba ababeera mu campaign 10 ndowooza kubaako nga 2 abagenda okulonda abasinga tebaba nandaga muntu abantu balondedda kati singa abantu baite balonda singa president Museveni afuna ezo millions anti ate abalonda tisibe bolaba nga balekaana ku kkubo abalonda abasigadde waka baba busy ababi aba idola abantu abatambula ne bagenda okulonda inzi luswa kati nosoo kulekamu ebyo anti gwoli omu anti nze nasoma ziswa kulekaniramu ebyo nsobola otuulamu ate wange bwotuuka okulonda olondani anti okulonda tekunnatuuka okulonda tekunnatuuka Mustafa nasawa kwogera muntu gwalonda nsobola agemba okulonda tekunnatuuka bwotuuka okulonda olondani anti okulonda tekunnatuuka gwe ngamba nti mpozi ngende wali okulonda kuli wali naye okulonda kunga tekunnatuuka kutuuse gwe tolonde ogenda kulonda ani benjagala ate nze sina gwe njagala nze njagala nsi yange era singa yabadde ku ballot paper gye mbadde ntiikinga okitegedde gwe oyagala nnyo nsi yo era singa yabadde ku ballot paper ebadde ewedde badde ntiikingirawo naye mwe mwatusudiya wano eno ne baganda baffe wano bano bakansala baani nga kumbe temugenda kulonda mmwe ani gwe saalonda kuba akalulu akali tekaaliko nnamba tewabulamu obulumu bokisi gwe ati bwe mbwali obwaffe oza bweteekamu bwokka bokisi omanyi nti ejja nkalu ffe twateekamu obululu olina wabagambira nti president Museveni bwakuba akalulu akasooka obuddako bonna bwate bulina makulu kibanga kisiraani kati bwe Museveni kasita weesimbawo n'akuwangula aba amaze tewali kiddako kipya tugenda kwewuunya kacoka n'akaddaga agenda kawangula tegeka suuti ye kutwala kololo nkoleki tegeka suuti ye okutwala pozi nga taliko ku ballot paper ne baba kwali yage ne baba kwali sonda sende yo mpola mpole n'agula essuuti bwaba kwali lwaki muntu malamu amaanyi ate gatya mwati obuzibu mwina gundi electoral commission eri emu etegeka okulonda opposition bwawangula awo eba fair ate atali opposition bwawangula awo babbi obululu kati we buzibu bwammwe muyina gwe kyoga singa opposition baite bafuna musenga besimbawo singa baite bafuna musenga besimbawo abo opposition kubango ogenze mu kalungo kimwe bagenda kubbawo kanona munki kazireeko agende musajja engeri gye batubba tukoze eki tukazize ne wali wazira
bongera kweyongera bungi goza tebafuna bongera kusaba kadi tebafuna guno manya bagenda kubba era nokola ki oba ojjageza akolabe anze waliwo wetamwa noga nti libanziba ne uli ne bakola ki kati kiki enkyayagala senga abasajja abakera ku machene bazirija Museveni akalu ne yesimbawo omu tayinza kuddamu kwesimba omulundi gwakubiri n'akakalu tekaggwako ne bakamuziririra nenga kisoboka ate kisoboka olwo baagala ssente aba opposition abali mu buyinza bote bagala anti kyegamba nti bali mulinza babi okitegedde we ola admit nti baki kakati babazirireko ku kalulu gwe mukazi waba afumba emmere teri munyo binaku era oyongera kulya nti sirina kyakkola ati nyinza okulya olwokuba nti zaatakuguze weguli netakukoze ki gwekyogaa nti okubba obulu bakuzaala n'abantu bayiga kuyige si bwe kiri obululu obwabadde eno wadde kisolo waddewo nibo abanuupu bagamba bababbye obululu bwabwe tewali kizibu nnyo ogaa nti abantu tebabbirawo mu Amerika gye bagaa nti bababbye ebyo bintu bya mu kalulu banzibye tabulamu kubanga buli omu aba asuubira okuba kati atawangudde yabalooza bamubbye nomugaa nti wadde osuubye okukuwa baana bo wena gwali ku Lubaluso wa TV tukwebazaako ensuso nokulwaleero program nsonga ku nsonga tuli ne Mustafa abaako byatulambulula byetwali tumanyi tubitegeera okuba nti ekineewunyisa nti abantu bonna abajja bwe bati ng'amaanyi gali bwe gati bafundikira tubalaba eri nga bafunye kasente olwa ng'aguze emmotoka akoze ebintu tugamba naye omusajja bulijjo bino bimwogeza bwe bityo bwe tuva wano mpayo akasente ngamba eri gyokuba kuba olaba ondaze nti President Museveni 2026 yakawangudde dda era noonye sente z'essuuti ondaze nti nokuba sizirina wabula nzinoonye ngule essuuti ngende Kololo okulayira okutebe twagala otule ku ntebe ya bbeeyi ate ebbeeyi onogitwako n'essuuti za layisi gw'oyitibwa Kololo ate nze ndi wa movement oli waki nze ndi munna Uganda tokimanyi ggwe sikimanyi nze ndi munna Uganda ekiramu Mustafa abavubuka ensangi zino nga bayitiza nnyo kwosa ebiragalalagala of course bali desperate abamu n'abalala kyoga buli muntu obeera desperate ng'okwosa ebiragalalagala ebiragalalagala obimanyi kati gwe kyotamanyi nti bantu bangi nnyo abakozesa ebiragalalagala nga te si bavubuka nga baani abo obuvunaanyizibwa butyo gw'obulabira ku ki ku bunene oba ku mutwe munene obuvunaanyizibwa bulabira ku ki mulina engeri olaba engeri gye muinterpreting ebintu nze neewunyisa mbugundi afaana obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa tebabufaanana okitegeera obuvunaanyizibwa tebabufaanana ekibaliisa ebiragalaga bavubuka nti tebalina buvunaanyizibwa togamba nti bavubuka abantu bangi nnyo abakozesa ebiragalalagala nga ate si bavubuka bangi nnyo kiki ekibalisa gwekola research ogendako gye babitunda ebiragalalagala olaba bona osangawo bavubuka bokka lwaki babikozesa gwe mukunoonyerezaako kuba oli musajja muyivu nanti ensi erigenda ekyuka okitegeera nti edda abantu nga okusanyuka kasitaali emmere n'asanyuka okusanyuka kukoza eki yes kati ate kati abantu bayitawo ensi egenda ekulaba emmere ya bulijjo kati atuuka nga atayagala agatteko eki ekirala nga kyogata ab'enjaga ab'amayirungi abakkuba ate infact byonna gavumenti byonna ebiyingiza golowooza lwaki golowooza kuba ayitawo gavumenti ebiyingiza nebikaka olaba kagube mwenge gavumenti egukkiriza naye tekkaka gunyo oyogeddewo omusajja omukulu eguyingiza naye tekaka kukola ki kale okimanyi ate wali ayinza okugubba obubbi kubanga eba eguyingiza kitegeeza gulina okukozesebwa oba gutya okitegeera bakkako okumira eddagala ani akukaka omusawo kati noli awebiragalalagala ayinza okuga nti yeekase ng'ali bubi ate ono abeeramira eddagala aba bubi ate amayirungi gawooma simanyi naye ndaba bagalya
abantu bakawomerwa nolaba nga oli anyumirwa kyoka singa gatundiwo singa gawooma singa gawooma nze nali manyi nti bwe bagagaayo ogayanoomira naye bangamba bate babikasuka ne babiri anti kati omuntu kati gwe tosobola kunnyonnyola kintu kyotalya kati sinza kunnyonnyola buwoomi bwa mbizzi naye nga ate gye bakola yini okitegeera kitegeeza waliwo abagikola ki abagiwoomerwa naye buli bwempitawo ndaba layini ekoze ki naye sinza kugamba nti ewooma bweti naye nze kyekakasa nti bagikola ki bagirira ne bawoomerwa kubanga badda kandabe ku lwaki bano balya kino kulange nkiryeko anti abo bamu nsobi oba mu nsobi okugwira kyotalya nti olw'okubogeza sebyokulya bingi lwaki ki ekiba kikulumbisa kyotalya egyo emyaka egyo gikyagezesa balaga nti omusulo mulungi nti kankombeko ndabe bwe banangamba nti omusulo guwooma nti kankombeko ndabe ebiragala leero tebiriiko nti bavubuka ki ekiriisa abantu kuba ekiriisa abantu kuba kati anti omuntu buli omu akuwa ensonga ze ekinewunyisa nate obimanyi nnyo kubayamba ki kubanze mbimanyi kubanze mbeera mu Uganda ate mwe biri kubayamba ki kati amira eddagala lya sirimu limuyamba ki kuwona kubeerawo anti nolyinza okugamba kubeerawo wena owakanamu ninga ate owakanira bwe mwana lwaki owakana nga ate owa sirimu tomuwakanyiza kitegeeza toli feya walanyodde kunjaga tobeeranga onogyegomba banna nga njegomba ntya nti anti enjaga si yakugaaya yakusika busisi kati awo buwomi buliriddawa si bwe kiri anti balina ensonga gwe togaa nti buli omuntu kyanalya naawe ogenda kukirya ate buli kintu kibaako ne bakasitoma baakyo okitegeera eri abakuba eri abasisha eri aba byonna nga yasala leero byonna bikola ki kagwe togaa nti buli muntu alina kyakozesa buli muntu kyakozesa era gwe kenya asobola okunnyonnyola ngaolaba ensonga zezo ntuufu katabiro omukulu ekyokunywa nga kyawedde musoda yawedde naye kyeŋŋamba mbadde gaakubudda gay omusajja aze kuseka abalebe baSawa TV ndine mu staff olunaku olwaleero program nsonga ku nsonga amannya ge Samos olunaku lwaleero tukoze ne Katabira Muhammad Walieri ne Robert Musanje abatekamu ensimbi Matuga Estates and Band Property ani Musanje omukazi yakomawo wali yali agenda ati gwe ngamba Mustafa no sala kubika osala kubika ati abawulu tulina babiri ani ndeka ojja kwegaana dada yali kagere ojja kwegaana anti bali babiri anti okay tugenda kuba tuwumulamu katono nnyo ate tumaye tukomewo wesigala ku lubalu SAWA TV program nsonga ku nsonga tubebaza mwenna abatekamu embizi zammwe nemusobola okuba Mustafa bange yafunye enjogera nti kati okumulabako olina kubanga olina embizi bwe kiri baaba kikyali wa saati saati yakolati gwe banoonyeza ku saati okebera bukebezi wali n'ogula kaddata n'ondaba gwe ssebo nze aje ndi musajja muyivu ssebo tompita bannangomerwa emboona obuyivu omuntu abulabira kuki ku byenjogera guleetayo omulala omutuuze wano abyogere ogamba nasikira bisikire nga wookya wekyoga nasikira bisikire okubanga osobola obinnyonnyola guno omutwe ssebo togamba nti nsijana kidomola ky'amazzi guno omutwe tubabaza mwenna abatekamu ensimbi saako nabo abatekamu data waabwe musobola okubanga mu followinga
subscribing ku YouTube channel yaffe ebisinga bino kuba obifuna. Facebook page yaffe tuteekayo clips butono ningi bisigadde byonna obujja bisanga ku YouTube channel yaffe. Saakone ku TikTok nabo buba butono wabula TikTok baba batugenda kuba tugitereezaamu so kubanga eddawo kuba yakwatibwamu ku munne channel siffe tubategeerera batutegeerera so bweneegaana tuyinza okubanga tubawa account endala dimujja okubanga mugoberera mulabireko abanene nga ba mustaff tulina banga tutabuse wanji baba batagaliza bagira banga tutabuse tuma abantu bagala oli bubi batya bantu bagala oli bubi aliwanzo kwa bala banga tutabuse nempozi batemeko mitwe Mustafa ologenze ku Mustafa lwaki ate nyina yoki sije nkolera chengamba waliyo kyati nze sijjukira sije nkolera ogenda yokola ino bagenda kukola mpozi uno ntu mukola research njagge naye okukola yoki okuloga yasoma taloga ate nze ndogeeki omutwe gwanguyina kyokaze ntunda kalitunsi producer age katumulemu ale tumeyo tubaddire wagenze kulanga yombye nnyo Lubalusewa TV mazima ku mazima. Munauganda olieyo omaze ebbanga ng'oyagala poloti mu Matugga n'ebitundu ebirinaanyeewo, oyagala kuzimbamu nnyumba, oyagala kuzimbamu eyo ey'okusulamu ez'abapangisa, oba oyagala kuzimba za bizinesi. Ffe ba Matugga Assets Properties nga tuli wamu ne Banti Properties tuzze okutuusaako plotisi zino kw'ozimba ennyumba ye ey'olubeerera, kw'ogenda okuzimba ennyumba ez'abapangisa wamu n'ennyumba ez'okukolerako bizinesi z'endala ng'okuteeka mu maduuka n'ebirala. Akadde kano tulina sayiti yaffe gye tuguddewo eri Kavule Busajja fuuti 4.45 miliyoni 6.5. Ploti zino nnene teri wala nga wuwo oli asobola okugamba wayinza okuba wala ewuwo tewaba wala tekigasa kubanga oli kumpi ng'osula mu nyumba apangise. So ffe ba Matugga Assets Properties nga tuwamu ne Banti Properties tuzze okutuusaako ploti zino ez'enjawulo. Tutunda ne ploti okuva ku miliyoni 5 okwambukira ddala okutuuka ku miliyoni 10 n'okusoba. Tutunda n'amayumba agawedde okuzimba okuva ku miliyoni 2, miliyoni 3, miliyoni 5, miliyoni 10, miliyoni 6 n'okweyongera waggulu okusinziira ku nsawoyo. Bangi baliyo nga bagamba nze njagala kugula nnyumba ng'ewedde saagala kudda mu migozobano gya kuzimba. Byonna tubiyina. Tukola ne surveying ey'ettaka, bw'alina ettaka lyo ng'oyagala kufulira kyapa nabyo tubikolako. Tusangibwa Matugga tawuni esooka bagiyita Kobiru stage, ekizimbe bakiyita Lags building ku mwaliro ogusooka. Otusangibwa aba Matugga Assets Properties wamu ne Banti Properties. Tubaanirizamu mwenna abandyagadde obuweereza obw'enjawulo kasaba beera nga bukwatagana ne ku ttaka. Tupangisa n'amayumba agawedde oba oli ng'olina bizinesi gy'oyagala tukupangisa ennyumba aye n'osobola okuba nga okukwasaganya emirimu gyo. Mujje tubaweereze. Banti Properties esangibwa wano Matugga mu tawuni miles 12 ku kizimbe ekya Lags. Bakasitoma baffe twaleese poloti okutandikira ddala ku miliyoni 5 okutuukira ddala ku miliyoni 10. Tutunda amataka agakola faamu, tutunda amataka agalimibwako, tutunda ebyapa okuviira ddala ku miliyoni 15 okutuuka ku miliyoni 10. Tukola compound, tuzimba amayumba, kugamba byonna package yonna tukirina. Bakasitoma baffe tubayita mujje wano ku Banti Properties tubaweereze, tujja bakolera bulungi ddala. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, kulikayo gwe wenna akyatukubira wano ku Lubalusewa TV. Tukomyewo nate nage program nsonga ku nsonga ajesa mu Gemanya ndine Mustafa. Tugenda kuba tuwunzika mu dakika ntono nnyo twongere okwebaza abateekamu ensimbi okuli Sunset Junior Schools bano nga balina branches 3 bagga nti omwaka omupya leeta abaana basobola okubanga babangula mu bangula ennungi. Abalala abateekamu ensimbi be ba Julie Fashions Classic bano nga basangibwa wali Matugga ku mabanda.
bwoba yaga okufunira gira entuufu gwefuna namba ya director ajja kuba akulagira atejjukira alina n'ekidduka asobola okuteekamu n'asobola kubanga akutwala wennyini we bali ekirala kye balina nti batendeka abaana ebyokutunga omwana wali molide osobola okumuleeta akasente kasaamusaamu nayiga okutunga mashini zonna weeziri ez'amasanyalaze ez'ebigere zonna omwana we n'avaawo nga afunye omulimu gw'omu mutwe agenda okuddayo ate kusomera omwaka ogujja ng'era alina kyabalamu ate wali kye bakola ekirala kye nalaba ku Julie Fashions nti omwana byatunze ng'ayiga jjukiraga omuzadde gw'ogula matiriyo n'abitunga bw'abikola ng'abikoze bulungi kasoma bw'ajja n'akigula sente ziba zize tebalina mululu gwa nsimbi baleete sente bazikola dda baleete basobola okuba nga bakukolera ekyo kyennyininyini n'omwana wo ng'afunamu abalala bateekamu ensimbi Matuga Estate and Band Property Consultant bano basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lags Fressoka namba 5 ye ofisi yaabwe batuke baguze ploti ez'omulembe omutali ntobazi jangu gule ettaka ly'oku lukalu kyapa kya mu ngalo ate nga bakyusa n'ebyapa oyina ekyapa kyakubulako wetaaga kukinoonya kizza bajja kukikolerako Mustafa advise ki bubaka ki bwa alien skin nga tufundikira saako nebivuukavuuka ebiri ebifunye femu nga tebyasoma bibyetereeze avuka nno nawo balumba naye bazibu basobola okukulumba ne bakunoonya banoonyanga babayimbi anti abo nawe gavumenti batukakkanyizaako ebivuka bimanye bwe bikoma olaga nti omuntu omusibe omugamba okuvuma awe mulabu we muzi n'omwanvumirwa ate awe mulabu we muzi ye muntu omusiro kati gavumenti yagenda n'ebiwa chance n'ebiwayo akasente nebifuuka ekira omuntu yenna kasita otandika obutaabulamu bw'abantu valiyo oba olemye nga nawe olina abaana ekyo kirina abaana ebivuga bibiina abaana byonna byonna ebyo byebiviiriviiri ebyo byonna birina abaana naye omuntu kasita otandika okubanga obulamu bw'abantu obwa respect okitegera oli afudde oyingira otya mu ddwaliro byasoma ki ebisobola okulumba abasawo basawo basomera emyaka negiwererako ddala kiyinza n'okuwerera omwana n'asoma obusawo ekyo kwaga amagezi ge balina safari yo ng'oli mukambwe aze bivuka ebyo tebalina kye bali gwalabe balina ki batuuka n'okukabira mu kkooti babeeyimiri babifukamiza biti byonna ebadde byewaga ebyeri bwe biti byonna bikakkanye ku ttaka biti ate si bye byokka bivuka era bingi byonna buli muntu alina feemu nga teyasoma adde yasoma ebintu adde yasoma omusomo by'abakulu byada education wali nakivu byavaayo wali byali kuna kivu bulu bina mwaka sente bisobole ne gavumenti so biyambako bidde ate bifune bahandula kwate so afuna ba manager soka bino omululu gwa sente ate wano mu Africa nti omuyimbi ate yabasinga manager sente ate kitali eri mu bazungu manager yabasinga sente abalagira yalagira naye ate wano mu badduga kwa bazungu manager yasasula omuyimbi naye ate wano wafa omuyimbi yasasula manager ate agenda mugamba ki abatalina kyamugamba so beetereze bamanye nti ensi si balina kye bali mu nsi tebalina golaba balina ki bali ki bwavaayo olaba nti alina kwetereza nadda mulayini amanye ennaku ye binaku natulidde bamwe wali nga akawa mukazi wati bano bonna bwe basimayi balina abanene balina bayinza okubeera nabo batasoma era bakozesa bukozesa n'atambula n'akola ekitege abatasoma babawa mission tebabawa mirimu mu gavumenti omuntu atasoma mu gavumenti bamuwa mission tebamuwa mulimu tebalina mirimu abo abamawulire abasenior advisor awaani ani ayinza okuwa Museveni kwaba Museveni amagezi abategeera bamulemedde okugamuwa ate omugamba abo babuyonjo bunneereka ku mikola abo omusomo gwalema amagezi gayinza okumuwa gola bayinza muwa amagezi ki kati nga yabibawa bireke kuba endulu tebifuukira ekizibu bakakkane bamanye ennaku abasajja binaku ebisinga bifamire zaabwe ennaku nnyo tewalina abimanyi gwa famire zaabo ne abitegeera ebyo gwe famire yabo ogimanyi bonna abo abayimbi ne mama namulabe mu kooti mbadde simulabako kati neri abantu abalina famire nga bamuzaala mu famire ng'etegeereka ensi yonna ne ku Google kweri ekyoza abatoyina famire nga teri ku Google oba toyina makulu
Bera. Katabira family eri ku Google. Kati bera ki? Ira mambo. Yes, manya nnaku yo. Mandi government, government z'abaddugavu zonna. Ye kubanga gwe omuntu nga tewasoma. Ebate kuwadde mulimu kuwa mission gyoggusa. Kyekyo katina kyekwagala. Kutasobola kutula na Museveni amwe magezi ki? Era mission yamubeezaawo nemuweesa akasente. Either ajja accomplishing oba tannabakola ki? Andi bagamba alien mpulira bagamba alien. Asinga obuganzi mu ghetto kusinga Bobi Wine. Ghetto kyeki? Geno tekakalulu mu ghetto. Ku Bobi Wine alien. Obuganzi gwo bupimira ku ki? Ndoza ku bantu kujja kati ndo wenge gye bazze mu court nga bangi. Ababo bangi. Court etuze emitwalo emeka. Abo be bangi. Obale banna mawulire obabala. Bangi abo. Lero akite tusibula. Sawa sajja kabaka wangale. Mwebale mwenna abantu badde naffe olunaku olwaleero program nsonga mbadde ne Mustafa awo tubadde leero olunaku lwaleero naye nga tukoze ne producer Robert Musanje wamu ne analyst Katabira oyo abeerawo wali eri mu kateni nga buli kimu akitambuza akolombo messing up ekimu obusungu alina bungi abula okukulumba ku seti aje Samuel Gemanya bas tero bagamba nti President Museveni manyo gana kyemalira ne waliwo abantu abafuusa abakulembeze bakola batya balufugira mu nkukutu eno mweraba mubere bulungi Lubalusewa TV mazima ku mazima.